Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Waffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Hello. Naga wankulamusiza. Kale sebo. Nkulamusiza mwanyi kadima. Bampita kadima webale okuntegeera namanja ne kabogoza kubeta FM ekinda buli kyomuzikko tuli mu mutabbizi. Wabadde tukubireko. Webale kunkubirako mwami kadima. Kati. Nina mwanyi nazanyenye nakuwere yansindisiza ka message yako nkubireko mwami kadima. Nakuki? Kakati mwanyi naze yagenda nafuna omukyala. Omukazi yagenda nakwana omukazi. Omukazi wawe balina kasente. Mpulira. Kati ate munaye mwami Waffe tunaba nnyo bulungi kiri awo. Kati omwami naze talina bulungi sente. Naye omukyala yasalawo bagende mbubangire omwami we bateekemu buli kimu bagule sukaali bagule kimu bategeke omukolo gwonna nga ewaabwe w'omuwala nga be babikoze nga ffe tetutaddemu wadde ekikumi mwanyi naffe nga tataddemu wadde ekikumi nagawa kabi ki akakirimu kuswazibwa kadima nawe ekyo kiraba ne sukaali lwaki tebabalangira ebifi bya nnyama nga muzize nga kimube bakikola temugenda nti mugenda kubalangira bifi bya nnyama mugenda ku mukolo gwa kwanjula nga be batuwasizza obusente kadima nawe omwanyinammwe talinamu kasente yadde kasobola kuteekamu ye talina kyataddemu talina wadde kati yo oli omukyala yagamba byonna agenda kukola ki agenda kubyekolera ne famire ye bo balina tebalina kaki era njogera eduula buduuzi eyo twagala kutujooga bujozi mwanyinammwe yagamba atya kuba ye muntu atambulirako ensonga anti ekyo mugambeko mumunnyonnyole asobole okukola lwaki mwe temumutuuza ne mumunnyonnyola ne mumugamba nti togenda anti kakati mwami kadima tetwamugambe netumugamba gumiikiriza twekuŋŋaanye empolampola tuleme kulisibwamu maaso fe tujja kufuna obusente empolampola nga nawe bwono tutuuke tugende tukole ki twanjule nga ffe tuwasa so siffe tutuwasa olwokuba tetulina n'agamba atya nfunye chansi kati eno chansi gyenfunye kiyinza kuzimira mu ddiiru eyo yagiyita chansi nti agiyita chansi yagiyita chansi mbwafunye chansi eyanjula nga nga kikumi kyafunaowa naye nga mukulu kadima naawe otunulira ekikazi kiri mukama asaasira okukiyita ekikazi era ne bwebasasula agatuufu kuba kirabika ndowooza tebalina bubeezi akikazi oba mulamu wammwe mumupinga bupinzi nga kyekibaganya toseka kabogozi naye omukazi yennyini tafaananika be baagala okutujooga obujozi babawase kubanga sikulimba binsobedde mwannyoko yaani mwannyinaze ye kabugo omukolo gugenda beerawo ddi omukoliwo mu gwa mukaaga guno nga gutandika kitegeeza nti nowabulayo wiiki singa ssatu mwami kadima mbadde nsaba munnyambe nnyo mutuyambe nnyo mwogere ne mwannyinaffe bannange baleme kugenda nankoberwa bwavu maama kale katumukubireko waneno enamba ye eriko kabugo bambi mbegayiridde temulemererwa mu kale tovaako ku rediyo katuwulirize tulabe Yes, hello. Mzee. Wangi mzee. Nkulamusiza boss. Chakawi papa. Ogambo ja papa. Sigambo bulamu bugamba ki? Olungi sebo. Kakati bampadde namba yeno nkukubireko. Bagambe onkubireko yego webyuma. Wangi? Yego webyuma sound. Siri wa sound nze kadima na mayanja ne kabogoza tukubita FM ekinta buli kyomuziki wano. Yes sebo. Nga ekitukubisiza mukulu gwe mukolo gwo gwengedde. Tata. Batugambe nti gutuuse. Yes sebo. Kakati nga baagala twogeremu ko naawe abantu bo family yo. Tata. Waliwo omukyala atukubidde wano.
Natugamba nti mwogereko ne Kabuga aswaza kwegamba ekitiibwa kya famire yaffe sibe bali sibe bagenda oteekamu ensimbi banaye bandeke papa bandeke mabana bachali bandeke Ochege bandekera kichemanyo urugezigeze oyo mama nena gawoyo kulya leso luvenge vengo ne papa banyindese kubanga lwaki bo bamanyira bwe bacho siku kumanyira era takubye mu mbeera mbi agambe nete kijja kunyuma kijja kutatana ekifaananyi kya famire yammwe ng'agamba nti musonde sente mpola mmwe mugende naye ati bagende nti buli kimu be bagenda okukikuteekamu nyambalayo simanya byantambula ebiweebwa yakikozeeko musango ki wano nga wembaleetera ebyokulya bayomba ebyokulya ebijja sukaali buli kimu nenkibaleetera papaawo ewakati bayomba saawa eno nagawa yapangapanga ne mama okunemesa mukazi bandeke kakati mbadde nsaba kuba bagaye nti boogera naawe ng'ogaana gwolaba otya bwe tugumiikiriza n'ofuna obusente buno oyanjula nga sente zizo n'otamanyirwa abakazi bano si bangu papa zigenda kuvaawa kati papa zigenda kuvaawa oyo maama njagala nkubuulireko kino kintu kimu bapapa babayomba buyombe bya bintu bya kisirusiru papangapanga naye maama wo si atukubidde waba si maama oyo nagawa nibandiki simbadde ndibidde ku lugye ebbanga ddene nakafuna akalembereza ate mwana papa baleetaye akalembereza odibidde ku lugye oli mukazi papa kati tokubeera emyaka gino gyona gyona nga siwasa bwe tokiraba nga mwana nfunye kawo kaweera olina emyaka emeka ina emyaka gigina 35 sinnawasa okiraba papa njagala kunyonyoga ekigambo kiri kimu bandeke Jessica ntwale maama mpe buwimikisa okuja bakkirize bwe balabanga mboononekedde makiriyeko 11 bagakikola olwawo bangobe bandekera emirembe gyange Jessica netwalira nkuba ekidala mankubuula Sebo kati tukwagaliza omukolo omulungi sebo batugambye gwa mukaaga nga 5 wena mujje aba BTFM mbayisi lekayo wadde mwaba moto bani bembaga makudula Jessica nkuba embaga eri kapungula nkete ate era saga kulikayo wadde n'omuntu yajibuza banyina ze bajine mama bampe buwiki bimuli bebe wagala bagabe bakuwa ebimuli bajje bampe birabo neze kino kyawedde Jessica simuta kale sebo tweyanziza mukwano tukulese muko tukwagaliza mikolo mirungi sebo nange mbagaliza mikolo mirungi tugenda kukola ki kale mzee mujjeeko mazima gali nti amuta kyana kirabika kyanoga kyakwatira ddala simu zaffe ogenda tugamba mannya go biwulidde nalabika muyaye era nange muwulidde BFM Wami kadima semwemba kukyokutaso wale balukereze gwanga ne Buganda kyanoga mannaye mukolo kadima nange nkuwulire mukujja bannange naye atulekemuko Alemede swaza fana mukolo kadima basajja Alemede swaza atenga agenda kuzo mwezi 5 tasula ku lujja kadima wanji naso zino nikakanyalanda kolya ko bifoze kosofu ye mukwano banaizo omwana mwagaliza emikolo emirungi Nito kambuli emusanze mwanyi n'omulondo kuba ino gumya omugongo. Sasa mwadde ebimuli ebibyo. Owanji. Baza wakabaka. Basooka kwavula. Zikusooka enababa okotayo yennyini kwalisadida. Yesebo. Era benababa kuwulira ka. Beba lutuuliriza. Ata. Yesebo. Nze nandigaze bweti. Omukyala yegasota embuzi no taata mu mutasi. Abakazi beefumbiza sigwe mwenkano gwajja. Atwala mwana muwala ekirenzi kye. Webale nnyo, webalire ddala, yetwalire eddenzi. Basajja mujja wagira nnyo ekintu kino. Kale ssebo. Ndibaswa Emmanuel ndi wano ekalungu ekaseesa. Bali bataabe ekalungu. Kalungu balikiriya bakwagala nnyo naye kyengamba bamuleka agende n'omuntu. Muleka agende n'omuntu we tewali aganye bakumbe. Wanji Fatima sebo Assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Oli mangira Gandi mangira nkwagala mabanyi nange njikwagaliza akati omuzungu yagamba just come siwazi omwana bamuleke agende naye kwali bulijjo banywa tebabiraba akati bamutwala balyoka batagala
kale webale nnyo munaffe webalire ddala bwatu batugambye ekinta buli ky'omuziki ono isabirye nakaseke okuba kiyisabirye wazira muna ebintu obiwulire bamuleke bamukuba ekidaala makubuula akiwulire abasoga nabo bakiyita makubuula kale webale nnyo wekaza isabirye tukwagala nnyo tukwagaliza ddala bingi mukwano betukwagaliza naffe betwagaliza BFM Hello. Nji. Jebaleko sebo. Nawe jebaleko. Amanya gayi wapita jime ndia nawo obulenzi. Yep. Omuntu abasimi akantuke. Bamuleka agende nako. Yeseo ndia nawo jime obulenzi. Nkale munaffe webale nnyo webale ddala jime asinziddewo obulenzi bwatu watugambye. BFM. Kadima. Wanji. Webale tuweereza. Nawe okuwuliriza. Mute kawoyo w'essenta. Yep. Awo abasimye omuntu we agende naye nti bamutwale kale kawoya webale nnyo webale ddala bwe batondoza bibiri namayanja sebo ensonga eno ogyogerako ki agende omulenzi wabasaze omwaddeyo sikirabamu buzibu musajja munnaffe lwaki otuswaza bwotyo mulondo bamugambye agugule anti ate onogaana otya ng'oli yakuwasa n'emmwanyi kanyamugu itawo kanyamugu wano gukanyizaako ani nga kikennyo wagukanya luwube kibuli mwana gwe lwaki nakumanya njogedde kabi njogera byalo kadima nayogedde linnya onnumba sobola wande banga nkanya omugu kati byogere nnyo munnanga bakuwasa musula bulungi